President Kyagulanyi oye! Ennalukola oye! Sebo President, waliwo omusajja bamuyita Desmond Tutu. Yagamba, in the season of injustice, when you choose to be neutral, you have sided with the oppressor. Mu biseera ng'abantu batulugunyizibwa, bwe weefuula munnamawulire embuuzi endinnaapa wengwa, oba weegese n'abo abatulugunya abalala. Nze munnamawulire w'abo abatulugunyizibwa, era ensonga zammwe nzikutte kannabwala, era munywere. President mumumpeera akalulu, n'ennalukola mumumpeera akalulu. Ra! Sha! Zambaali Bulasio Mukasa kyeyakoze kituufu oba kyabadde kikyamu? Ekyokuddamu kyangu nnyo. Kyabadde kituufu mu kiseera ekituufu mu kifo ekituufu, ng'ate era ne we yabadde abikolera oba ne bye yadde ayogera byabadde bituufu. Mu mawulire tulina kye tuyita W's oba the 5 W's and 1 H. The what, where, when, why, and andozeri how. Who says what? Why do they say it? Where do they say it from? When do they say it? And how do they say it? They are the 4 W's and the 1 H. Kale nabambagatta mu which. The what, where, when, why, abambasamu which, nene how. Yes. The big question is, Zambaali Bulasio Mukasa kyeyakoze kyabadde kituufu oba kyabadde kikyamu? In line ne mawulire bangi nnyo betulabye ku mikutu emigatta bantu nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo. Zambaali Bulasio Mukasa munnamawulire akola ne Next Media omukutu gwa NBS TV, era nga yaweereza oba yabadde aweereza barometer akaasa mmeeme. Programu ebadde eragibwa buli Lwakubiri buli week, era ebaako bannabyabufuzi abagundiivu okuva ku ludda lwonna olw'ebyobufuzi mu FDC, mu NRM, mu NUP, era buli kibiina kya byabufuzi kizze kibeera ne panelist ku sheno, era ng'omukubiriza waayo ye Zambaali Bulasio Mukasa. Bye bigambo byensoose okukuzannyira, kaakati bangi biboogeza obwama nti Zambaali Bulasio Mukasa yabadde amaze okulaga side abamu kye bagamba okusinziira ku ebyo nti tekikkirizibwa. Kale ngenda kubeera nga mbalambululira n'okuba nnyonnyola lwaki Zambaali Bulasio Mukasa kye yakoze kyabadde kituufu. What he did was right. Where, when, and how he said it, and why did he say it. And mulyoke munnyonnyoke, ngenda kuyita awantu awo mulyoke munnyonnyoke bulungi nnyo era mumanye why he did that. Why now? The words he said, what did he say, and who said these words? Yes, the who says what? Why does he or she say those things? Where, what, and when? Yes, and those are the 5 W's and 1 H. Who? Ani ayogera bino? Abyogerera wa? Biki byayogera? Abyogera atya? Abyogerera mu kifo ki? Era lwaki abyogera? Who says what? Why? Where? When? And what? Yes. Then how? Ebintu ebyo bikulu. Zambaali Bulasio Mukasa munnamawulire yeegulidde erinnya olw'eddoboozi eryawukanira ddala. Ina musajja eddoboozi lye eriri unique, agamu ku ago amaloboozi ddala ekituufu nga bw'ogawa obudde ku muzindaalo, ku radio station oba ku TV, ddala ekituufu libeera
eccentric oba kyonza okuyita unusual oba maverick, ekintu ekyawukana, extraordinary, erinza okubeera nga lisukkuluma ku balala. Omusajja bw'akozesa eddoboozi lye bw'atandika okwogera, ddala ekituufu amatu bagamuwa. He has a very outstanding voice. Era abantu abalina amaloboozi bwegati abali mu broadcast ne multimedia, yes, broadcast media, ddala ekituufu bafuna nnyo mileage era bafuna nnyo attention n'okwagalwa okw'abantu. Era ddala ekituufu it's no surprise that Zambaali Bulasio Mukasa abantu bamugoberera. Ono bagenda maaso waye yatiikirira nnyo kubeera ng'asoma mawulire ku radio Chabasa, era bw'atyo bannansi bangi n'abakwata n'abakwata omubamba oba yakwata nnyo omubabiro ku radio ya Ssaabasajja Kabaka. Era engeri gye yali asomamu amawulire ge ng'akozesa eddoboozi lye mwanattu byali byanjawulo nnyo. We yava n'agenda ku BBS Terefina, gye yava n'agenda ku Next Media oba ku NBS TV, era kati kwaweerereza program eya Barometer akaasa mmeeme. Naye nga woowulirira bino getufuna agava mu nsonda enneekusifu omukulu yandibanga yawummuziddwa. Kale katutandike eya leero, era kannoonye wano omudigido mwanattu programu egwe amakerenda. Mbaniriza nnyo mwanattu abali ku mukutu gwa Uganda Eyenkya, nate okubeera nga munegese amatu saako n'obwangu kubusa ku mukutu guno gwa Uganda Eyenkya. Mwanattu tokoze ensobi okubeera nga ate otaddeko omukutu gwe ya subscribinga. Nyongera okwebaza ennyo n'enye ddala, ate era nkwebazaamu ak'ensusso okubeera nga wasalawo okubeera nga ogoberera omukutu gwa Uganda Eyenkya. Eno ye Uganda Eyenkya kabuna mawanga mwanattu, era oli wa mukisa weegattidde ddala ku olwo olubu lw'abeesiimi abagenda okumanya okutegeera saako n'okuwabulwa ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu nnyaffe Uganda. Eno ku eka oba abali ku bwabwobwe embeera tegenda bulungi, era abantu abasinga bali ku bali mu kutya olw'ensonga nti embeera eya security mugiraba bulungi nnyo, ate ababadde beteekateeka okujjuza ekifo ekya Segirinya Muhammad Kawempe North abasinga bawambibwa babuzibwawo, era n'abamu kitebannaba kutegeera bagenda kuba kalulu oba bagenda kubeera nga bali mu lutalo. Abalala obwavu bubayonka butaaba, n'amawulire gennina waliwo abazadde abakyasobeddwa eka ne mu kibira okuzzaayo abaana mu masomero lwa bbula lya nsimbi. Abalala ebbula ly'emirimu, engatto ziweddewo, abaana abawala n'abalenzi. Naye kantandike n'abalenzi baba alina soole abagenda omaliriza nga soole z'engatto kweziri bagenze okukomekereza ng'ate soole tebaziraba bazinoonyeza mu biwato ng'amazina. Abaana abawala ab'obuwala bannyinaffe bangi babakozesezza babeebaseeko okubasuubiza emirimu ate ne batagibawa. Kaakati abamu gye biggweredde nga bakomekereza nga bagenze mu buddu, bagenze Buwarabu, bagenze ewa, era gye biggweredde abasinga kubonaabona gye babatutte emirimu tebagisanze, ate abalala bagisanze, abamu okutulugunyizibwa n'ebintu eby'ekika bwekityo. Kwegamba okubeera mu ggwanga Uganda olina kwesunako ng'okyassa, era tukeesa lukya Mukama Katonda ne tumwebaza nti bannange weebale kutubikkako akasubi.
akubuzaako era ali emabega w'omuzindalo simulala muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala omukutu guno gwa Uganda Eyenkya ne bannanga abaguddukanya tubebaliza ddala gwe omugoberezi waffe omupya tukusaba obeere nga onyiga subscribe button ate era tugende maaso bwe tutyo tubeere nga tugoberegana ffenna era obubaka buno bwe obuwuliriza nga bulimu ekinyusi osobola okubeera nga obugabana ate era nossaako comment wa feedback okutukakasiza ddala ekituufu nti oba wabitegedde bw'oba tewabitegedde osobola okubuuza ate era n'okussaako obuwabuzi mwana tutubwetaagira ddala tetuli bannakyemalira nti byonna ffe ababimanyi ffe ababitegeera bino byonna ensonga zetwogerako zibakwatako zitukwatako ate era mwanattu ensonga za ggwanga nnyaffe Uganda so tewali mukugu era tewali mumanyi ani asinga kumanya ensonga ezo tukubaganye birowoozo si kuvumaŋŋana kwerangira bisongovu naye tugende butereevu mu maaso okubeera nga tusobola okubaganya ebirowoozo wa wetwagala Uganda Eyenkya butereevu omulamwa ogutegedde bulungi nnyo tugenda kubeera nga twogera ku Zambaali Bulasio Mukasa saako n'abalala bwe bati abeeteekateeka okugenda mu bifo ebirondebwa elective politics era eno program ngenda kubeera nga nkikolera ddala bannamawulire abali mu kisaawe kino kyennyini kye kimu nange kyendimu abaagenda mu journalism schools ne basoma ne batendekebwa ne babangulwa ne bakuguka ate era ne batandika okubeera nga baweereza bannansi bannamawulire ffenna twasayininga nno ekiwandiiko ne tukissaako emikono awatali mmwe bantu kugamba nti ki we signed a promissory note okubeera nga bannansi tubaweereza ebyo byennyini ebigwa mu kkowe lye beetaaga oba ebibasikiriza public is interest era buli munnamawulire waali alina interest z'aweereza okuli entertaining the audience informing and guiding so ye cardinal role ey'abannamawulire okubeera nga tubaweereza ebintu ebyo okubawabula okubayigiriza n'okubasanyusa era those are the pillars zetuyimirirako ng'abamawulire n'omulimu gwaffe ogwo nno tugukola nga tuyimirira ku oba nga twesigama ku mpagi ennywevu esookera ddala ey'amazima truth era bannamawulire abagasomye abatendekeddwa ababanguddwa truth dictates ekintu ekituvuga ge mazima era ebyakalebule oba ebyobulimba it's not part of the ethics era ebintu ebirala ebituwanirira kwe kubeera nga tetulina kyekubiira bweba mboozi side zonna tuziwa omwaganya okuwuliriza oba okuziwuliriza kyetuyita balance nti bwe tubeera nga twogera ku byobufuzi ab'opposition balina okubeera nga baweebwa akadde oba okwogera saako ne national resistance movement abali mu bukulembeze ye balance ate era okubeera fair okubeera nga kwegamba oli fair eri zipati zonna NRM bweyogera kino ate si kugamba nti NUP oleme kubeera ng'ogiwa mwaganya oba nga toli fair gyeri oyinza okukola emboozi nga mazima ddala you've not been fair to the NUP ng'oludda lwolaze olaga nti ofavoringa nnyo national resistance movement mu kkoweeri oba those in power so kaakati ekyo kikola nnyo katugambe ku news stories amawulire ge tusaka mu field katugeze nkuwa ekyokulabirako nti bwe mbeera nga nzize nga baŋŋambye nti abapoliisi nkireeta ntya nti oba ab'ebyokwerinda balina ssente ze babba yatwalabyo emboozi ya omu ku abo ababbiddwako emmotoka gya paakinga ku poliisi olw'okuba ate poliisi nti yeri mugundi eyo tekitegeeza nti tolina kugiwa mukisa kwogera you have to be fair to them you listen to them ng'omaze okubalansinga nti bonna obawadde omwaganya mu mpandiikayo oba mu ripooti yo olina okubeera nga ddala kituufu otaddewo naawe oli mwenkanya ng'olabya ddala teweekubidde ate oli fair gye bali
yes bimu ku ebyo ebidriving omulimu ogw'amawulire. Yadde nga guli gutyo n'ebintu ebirala bingi nnyo. You have to be fair, balanced and ethical. Olina okugoberera empagi ezitutwala oba enneeyisa y'abannamawulire, olina okugoberera professionalism, obukugu. Atugambe okugamba nti nga togenda kuwaayiriza, ogenda kwogera mazima, ate era abantu bonna enjuyi zonna oziwa omwaganya okwogera, buli omu alina right to respond, n'ebirala bingi nnyo, ng'ate era tolina bias, nga tolina kyekubiira. Kakati ebyo bikolebwa nga omuntu ali in line of duty. Kakati olwo ntandise program ekya Zambaali Bulasio Mukasa ekyabaddewo. Ekibuuzo ekisooka, was he in line of duty? Number 1, abagamba nti Zambaali Bulasio Mukasa yabadde biased. Bias kyeki? Okuba ne kyekubiira. Nga ngenda okola ku National Unity Platform nenga number 1 ninza okubeera nga ebibuuzo byembuuza nga tebiri just oba nga si bya bwenkanya. Kisooka ekyo kimu. Have to be just. Number 2, nina okubeera fair. Jeri National Unity Platform nina okubeera neutral, nina okubeera nga sina yadde kyekubiira, nina okubeera nga ateera indi balanced, naye n'olumu tulina okwesa reasoning, tulina n'okubeera professional and ethical. For instance, bwe mba ngenza okukola oba okusaka eggulire ku National Unity Platform oba ekibiina kyono oba DP oba FDC, nina okukola ebintu ebyo nga ndi professional, ng'omulimu oba nga omulimu guno bwe gundagirwa. Kakati Zambaali Bulasio Mukasa, ebibuuzo wano bikulu. Yabadde asindikiddwa Next Media, yabadde in line of duty. Kuba munnamawulire obeera in line of duty onobeera ku workstation, either nga otumiddwa, kakati katugeze nga bannamawulire abagasaka ba reporters, era teri reporter yereeta mu field oba kujja kusaka mawulire, abeera atumiddwa. Editor oba omusunsuzi w'amawulire yakeera ku makya oba ku lunaku oba eggulo limu n'assigninga roles, n'agamba nti leero okusinziira ku BTO kye tuyita beat reporting, buli omu alina category ne tumanya nti ani asaka aga security, ani asaka ag'ebyobulamu, ani asaka ag'ebyenjigiriza. Naga nti olunaku olw'enkya UNEB egenda fulumya ebigezo eby'ekibiina ekyomusanvu, gwasaka ebyenjigiriza ogenda kugendayo sawa bweziti facilitation yoyo. Editor yatuma omuntu oyo era agendayo on behalf of that brand, era agendayo ng'atumiddwa ng'akiikirira omukutu ogwo ogw'amawulire, either gwa lupapula, gwa radio station oba gwa TV. Kakati ba reporters babeera assigned era basindikibwa, tebaba bakyetwala, babeera baweereddwa obuvunaanyizibwa ne bye balina okukola, era baba baawukana ku bantu aba bulijjo. Kyovola baba aba ne press jacket ekimutegeeza nti ali in line of duty. Kyekimu n'okulaba munnamagye ng'ali mu kyambalo combat, aba in line of duty. Naye bw'omusanga nga tataddeeko kyambalo, asobola okukyekwasa oba sonogana I wasn't in line of duty, nadde siri ku mulimu. Kakati Zambaali Bulasio Mukasa is the talk show host, mukubiriza wa program of which nange gwe mulimu gwenkola. Ya talk show host osobola okuweerezebwa producer. Yes, producer wasobola okutuma naga nti tulina wano kye twetaaga, naye ate olumu tekitera kubaawo. Kati tulina okumanya wano Zambaali yazze ngaani, yazze ng'atumiddwa NBS, kyensuubira si bwe kiri. Yazze atumiddwa producer we, era kyensuubira si bwe kiri. Olw'ensonga ebigambo byayogedde biraga nti tewali yamutumye, ekitegeeza teyabadde in line of duty. Ekitegeeza wano yabadde tali ku mulimu, era tewali yamutumye oba NBS oba ani nti yadde tazze kusaka mawulire. So ekintu kye yakoze ekyokuvaayo okwogerera ku National Unity Platform
tuyinza okuga nti yakikoze nga Munnayuganda as a citizen mu persona oba personality ye. However, eriyo ebintu ebirala bye tulina okutunuulira omuli the policies, the company policies. Yes, olumu kijjawo nti bwe tuba tugenda okukozesebwa ku mirimu gino nga tugenda okusaba emirimu oba nga tuwereddwa emirimu oweebwa appointment letter ate era n'osayininga ne agreement. Yes, oba gye wandiise contract. Mugenda mu contract, kati mu contract kyomwo mubaamu ebintu byonna ebibindinga parties ezebbiri. Kakati ku next media ng'era TV stations oba mu mawulire oba n'emirimu egisinga giba ne guidelines era zibeera ne policies. Kakati waneeno ethics, professionalism, Zambaali Bulasio Mukasa binza okuba tebimukwatira, sinakuyinza tebimunaabwe bimukwatira. Olw'ensonga the ethics and professionalism zisinga nnyo kujja in line of duty. Nti olina okubeera nga tolina kyekubira tolaga ludda tokola ki in line of duty. If it is a news story, you have to be fair, you have to be just, you have to be balanced, you have to be accurate. Kwegamba you have to be professional. Olina okugoberera ethics ez'amawulire in line of duty. Nti bw'obeera omusirikale, bw'obeera mu bantu, nti tokuba bantu mpi, togenda kubatulugunya, togenda kukola ki. However, era kikakatako as a citizen ategeera a very responsible ti ne bw'otabeera in line of duty era tekitegeeza nti ogenda kukozesa emmundu olw'okuba ogirina nga bw'oyagadde. However, era bw'oba toli mu line of duty osobola n'obutaba na mmundu. Kaakati awo wali we wajjira ekintu kiri nti omusirikale oyo avunaanibwe ng'omuntu nga kijja okukomekkereza bagenda onoonyeza teyadde in line of duty. Kaakati awayinza okubeera ng'agenda kusuwingibwa oba opanishingibwa nga omuntu ssekinnoomu. Ne wali eri bwe tuba wali tujja tunuulira abakomandinga nga tugenda ku entity nga police oba UPDF. Naye kaakati wano Zambaali teyabadde mu ekisookera ddala mu ngoye za NBS TV, eteyabadde na jacket oba press jacket ya NBS, eteyabadde attached ku in line of duty. So akati bino what we are discussing nga Zambaali Bulasio Mukasa munnansi oba Munnayuganda, a person not a professional eyazze nti yatumiddwa ng'ali awo era teyayogeddeko nti nga kulwa NBS. However, mu ndagaano ezimu ze tusayininga ku side endala eriyo brand eziri very very careful n'engeri gye weeyisaamu kye tuyita public relations. The way you conduct yourself in the public, does it portray the image of the station or of the company? Kakati ezo ziba mu policies ne mu terms and conditions n'ebintu byonna ebibindinga mu contract. Kakati ku side eyo next media ba NBS weyinza okubeera nga yo nga yo weekwatira Zambaali Bulasio Mukasa nti wamenye etteeka lino na lino. Naye mu mawulire eno ethics okulaga abamu kye bagamba nti yalaze oludda, ekintu ekyo kye yakoze ethically, professionally, he is right. Kuba bwe tugenda mu ssemateeka ojja kunoonyaawo etteeka lyamenye nga toliraba as a citizen, because every citizen alina right okubeera nga awagira ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna. However, ate era bwe tuddayo eri mu company policies naki omuntu ono baba bamaze okumukubamu ebituli. That's why it's always advisable nti omuntu ono asooke awummule oba asooka resign ngoba retiring, of which information gyenina eraga nti Zambaali Bulasio Mukasa yandibanga yawandiikira mbu next media okubeera nga awummula
ajje mu kisaawe kino eky'ebyobufuzi, which I need to be informed clearly whether the letter was responded to. Was he given a go-ahead ku nsonga eyo? Nakyo kikulu nnyo. So waliwo contrast, waliwo kuubagana between the public's interest, between Zambaali's interest and Next Media's interest. Nate ne tusangawo ne conflict akatuubagiro, waliwo olutalo luliwo nti waliwo abamu abakola ne Next Media, NBS in particular, nga bagenda mu maaso nga beenyigira mu byobufuzi nga bali ku ludda olwabo abali mu National Resistance Movement nga bawagira government, era ekyo tekibajjaako musango olw'ensonga nabo bantu bannansi ate era ssemateeka ewa abantu bonna nga tesosodde ntono munnamawulire baki okuwagira ekibiina kyayagala kuba ne bannamagye balonda era bakkirizibwa ssemateeka tebajjaako eryo ddembe lyabwe. So ne bannamawulire oba bawagira NRM oba bawagira FDC, whatever political party, they have their right as per the 1995 constitution. It is their non-negotiable eddembe lyabwe lye baazalibwa eritalinaako nakubaganyizibwako birowoozo libaweebwa ssemateeka. However, bwe tubeera in line of duty, eddembe eryo likendeera ne litugibwako ba ne likeewa ne tusigala nga tulina okugoberera line of duty, the professionalism, the ethics na buli kimu. Kaakati wano we wali conflict. Zambaali Bulasio Mukasa bwe yavuddeyo okukyogera lwatu ng'ayita Robert Kyagulanyi Ssentamu BobiWine, president w'ekibiina ky'NUP, okuga nti ye president we, abamu baakitutte bulala, of which constitutional era obogenda mutwala mu kooti era tolina teeka kuba kyakkiririzaamu, ate nga si mu mateeka emuwa eddembe okubeera nga akkiririza mu kintu kyonna ky'ayagala. Yes, eryo eddembe lirye. N'abo abali ku NBS nga Victoria Bagaya eyafulumiza dda era posta ng'eriko era kale eya yellow gye tumanyi nti ya National Resistance Movement, yadde nga tannassaako nti NRM alina ekifo ky'ayagala, oyo ye tebannaba kubeera nga bamusanctioninga. Mukwano gwange nnyo Simon Kagwanjala bwe yali agenze ku mukolo, yali MC ku mukolo ogumu ogw'aba Democratic Party, if I'm not mistaken, oba Democratic Alliance, era olwamaliriza abakulu ne bamusanctioning era na suspendingibwa for some time, oluvannyuma n'akoma. It wasn't an indefinite suspension, yali suspension ndowooza yaliko obudde era n'akomezebwawo. So Next Media oba NBS ezze ate yo nga brand nga company ekyolekalunye eri bannansi beeweereza nti okuwagira oludda oluwabula gavumenti oba oluvuganya musango. Ate kaakati ekyo kireka nnyo impact oba ebbala ebbi ku company okusinga ate ku bakozi abo ababi beenyigidde mu byobufuzi. Okugeza nti Next Media oba NBS ezze ebeera nnyonde sport nga bannansi beemulugunya ku engeri gy'ekolamu emirimu gyayo. Katugeze bangi nnyo abazze bagikubamu ebituli nga bagamba bwe tutuuka mu kubeera nga reporting amawulire ku NUP olumu n'emiramwa egireetebwa ku programs ezimu ziba n'ebigendererwa okusinziira ku bannansi kuba be baweereza, the public is interest, nti olumu engeri gye reportinga ku NUP n'ezo debate ezibeera ku TV kwennyini eziba zoogera ku kibiina ekyo balagira ddala nga balina motive oba ekigendererwa ekyokunafuya, ekyokusuula, in brief nga tebali just, nga tebali fair eri a certain political party, that is National Unity Platform oba the opposition. Nga mu bufunza abamu bakkiriza nti NBS eriwo ddala kubeera nga erwanyisa okumenyaamenya, okupropagatinga lies saako n'okunafuya ab'oludda oluvuganya sinakindi n'abo bannansi abaagala enkyukakyuka. Bannansi bangi babadde ku mukutu ogwa Facebook, ogwa X,
formerly Twitter n'emikutu emirala nga bagamba nti next media results zeetera okuleeta mu general elections, presidential elections ezijjawa nti ebeera ne tally center eyaayo nga bangi bakkiriza nti NBS yandibanga it is another franchise oba it is another ministry ng'ekolera government. Gano maloboozi g'abannansi ate era si bipya bizze bibeera ku mikutu emigatta bantu nga byeraga lwatu nti bannansi balowooza nti NBS it is another extension of the Uganda Broadcasting Corporation UBC nti NBS ne UBC enjawulo ekijawula kala na kubeera nga bali mu bitundu bya njawulo kubeera nga abakozi baawukana naye agenda n'ebigenderwa n'ebiruubirirwa byandibanga byebimu kubeera nga baweereza government. Kaakati akattu kazze mwaka 2025 mwezi ogwokusatu nga Zambaali Bulasio Mukasa akutta omuzindalo n'ayogera ebigambo ebyo fena nga bwe twabirabye era byenkuzannyira selectively abantu ne batandika okugamba nti ono omulimu tugenda kubeera nga gugenda ono avuddeyo okwogera ku NUP oba okuwagira Robert Kyagulanyi akalimu tekagenze era lwagenze otuuka olwokubiri nga Zambaali Bulasio Mukasa si yakubiriza programu ya barometer nga bulijjo bwe kibeera ekyongedde okulaga nti kyandibanga mwanattu abantu bebadde balowooza bebadde babuusabuusa ate abakulu babikakasizza nti okolera ku NBS ng'owagira oludda oluvuganya wandibanga kikuzaalira ebizibu. Kaakati baabamu betumanyi Samson Kasumba n'abalala olumu abagenda ku mikolo gya government ne babeera nga ba MC ne badda ku mikutu emigatta bantu nga ku Facebook, ku Twitter oba X ku mikutu gyabwe egyo ne basuuta government ne bagikola batya bo tebaba na buzibu era they don't lose their jobs. Ekyongedde okuttattana ekifaananyi kya next media oba NBS okulaga nti mulimu abaana n'ebyana era it is not an open space of expression of political ideas oba n'omuntu okuvaayo okubeera nga alaga ekibiina gyagwa kale bwe kibeera nga it's against the company principle oba policy ne bana bawagira government bandibadde bakomebwako nti agundi wagenze ku mukolo gwa government n'okola bino n'owaana so ojja funa suspension bameka abasuspending edo baba bayimiriziddwa olw'okwemusinga oba okuhostinga oba okwogerera ku mikolo egya government bameka ekyo kyo tekitattana brand kyo tekitattana kitiibwa kya company kyo tekitattana era tekisuula company kuleeta bantu kulowooza nti ekolera government kitattana kitiibwa kya company lwokka nga Zambaali oba Simon Kagwanjala nga bagenze maaso okubeera nga baweereza oba boogera ku nsonga eziruma abantu. So NBS kakati eri mu kattu era ekintu kigikwatidde yesanze mu kaseera akazibu nga bulijjo bannayuganda bye boogera bulijjo bye babuusabuusa ate ne bikomekkereza nga bibakwatiddeyo. Tudde ku Zambaali Bulasio Mukasa ebigambo byayogedde okwongera okubirambulula ebigambo bya Desmond Tutu kakati nkuzza wali eri olumu okubeera balanced eno mu lulimi olwangu waliwo akaseera we tutabeerera balanced ekyo kyo nina okukibategeeza because ebigambo bye yakozesezza ebya yali Archbishop Desmond Tutu yes njagala ebigambo ebyo abazze babigoberera oba abazze babimanyi ebigambo yabyogedde mu kiseera ekituufu mu budde obutuufu ate era byadde bigenda eri abantu abatuufu nti bw'obeera nga toyina ng'oli nampa wengwa mu kaseera ak'okunyigiriza oba mu kaseera ng'abantu bali mu kunyigirizibwa
oba olonze oludda olwanyigiriza oba olwa oppressor. Yagamba nti if you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality. Njagala kujjayo kiri ekyabamu kye bagamba nti Zambaali kyakoze kikyamu era teyabadde balanced, teyabadde fair mu kaseera kano where there is injustice, awali ebbula ly'obwenkanya, ekyeya ky'obwenkanya, awali okutulugunya kw'abantu babajjamu enjala, babawamba, bababuzaawo, abamu battibwa. Sijja kulimba nange Moses Wamala. I've gone to the same journalism school that Zambaali Bulasio Mukasa went to. Ebigambo byayogedde bya Desmond Tutu nzikaanya nabyo. Number 1, are there situations of injustice? Yes. Do we have oppressors in the country? Yes. Do we have people who are oppressed? Yes. Do we have people who can speak up? Yes. Do they speak up? The answer is no. Kakati, Desmond Tutu yagamba nti bw'obeera n'ennampa wengwa mu biseera eby'okunyigiriza oba eby'okunyigirizibwa oba ebitalimu bwenkanya, olonze oba osazeewo oludda oba osazeewo okubeera ku ludda olwanyigiriza. Nti enjovu bw'eteeka ekigere kyayo ku mukira gw'omusonso oba emmese n'ogamba nti nze era ndi nampa wengwa, sirina wengwa, emmese eyo tejja kusiima bwannampa wengwabo. The mouse will not appreciate your neutrality. Kitegeeza ki? Mu kaseera kano nga bannansi essuubi balitadde mu bantu ab'enjawulo ebbanga lyonna, bazze baliteeka mu bannabyabufuzi, bazze baliteeka mu bannaddiini, bazze baliteeka mu bantu abayivu abasomyeko elites oba aba professors, abantu abayivu. Ebbanga lyonna abantu balitadde essuubi, balitadde mu bannamawulire, balitadde mu bantu ab'enjawulo. Kuba ojja kukkaanya nange nti ddala kituufu bannansi balafuubanidde enkyukakyuka ey'omuggundu. Pulezidenti Museveni banne gye baatusuubiza nga efuuse gannyana, enkyukakyuka eyo tetuukanga. Emirundi gyonna gye bazze bakonkona ku bintu oba ku nzigi ze badde basuubira eziyinza okubaggulibwawo okubatuusa mu nsi ensuubize oba mu nkyukakyuka eyo gye bayaayaanira. Mwana tubangi emagombe basimbyeyo kitooke, abandi batulugunyiziddwa, ate abandi endowooza saako ne decisions ze bazze bakola zizze z'overturningibwa akakiiko ak'ebyokulonda. Anti bazze balonda omukulembeze gwe baagala bafuge ku bwa president nga gye biggwera, ate emivuyo egibaddemu n'ebirala byonna nga tebyoleka nti ddala kituufu gwe baasiimye, gwe baalonze, nti oba y'oyo abakulembedde, nti oba n'ebyakoleddwa mu kuyigga akalulu ne mu kukuba akalulu, mwana tubibasobozesa okukola okwesalirawo okugwanidde. Kaakati ng'essuubi buli mwaka buli bwe tugenda mu kulonda essuubi lizze likeewa. Batadde essuubi mu bannaddiini ne batuuka akaseera nga bali mu nsawo za President Museveni, the oppressor. Batuusa akaseera nga bannaddiini be basaba emmotoka openly. Batuusa akaseera nga bagenda ku bituuti ne bafuula President Museveni katonda waabwe nga gwe basiima, gwe basinza. Bazze bakozesa ebituuti byabwe ng'ate President Museveni fo ky'okwogera ku government, the excesses, the injustices, the oppression, the suppression, ng'ate basuuta musuute n'okumusaba favors. Bannaddiini baatuuka ku ssa ng'olumala okubeera enthroned oba okutuuzibwa ku ntebe eya waggulu esukkuluma ku y'abagoberezi, ng'ate gavumenti ekwata ekisumuluzo n'emmotoka byonna ebiteekebwamu ensimbi, omuwi w'omusolo
nga babiwadde bishop, archbishop, mufut, omusumba n'abalala nga bagenda okukomekkereza nga balina kufuluuta na kwebaka babeere mu buliri bwebumu n'onaanyigiriza bannansi. Bannansi bazze beekulumulula emyaka n'ebisiibo okugenda okunoonya essuubi, okusaba Katonda, okumwebaza, okuba engalo, sinakindi mwanattu okussaayo okusaba kwabwe eri bannaddiini bano babasabireko okulaba ng'ebintu bikyuka, nga gavumenti ekyuka, nga ne bibatwalayo bye biriwa, nga baagala ebyenjigiriza ebiri ku mutindo ate era ng'amasomero gonna gali ku levo y'emu, nga tebiri mu kugamba nti alina emitwalo 5 ofuna ebyenjigiriza eby'ekikula bwe kiti, alinamu obukadde 10 ofuna ebyenjigiriza eby'ekikula bwe kiti, nga baagala ebyenjigiriza ebyenkanankana ate era nga bifevalinga buli omu. Abamu bagenze mu masinzizo nga balina endwadde, nga balina ebizibu, naye ng'ebizibu ebyo birina solvingibwa mu malwaliro naye nga babitutte mu makanisa ne bakomekkerezebwa nga babbiddwa. Abamu bagenze ng'ate obwavu obubayonka butaaba, bannaddiini bangi nnyo nga babagamba nti eryo ddogo, ne babasiba akatambaala oba akawero ku maaso nga babalaga nti gavumenti si kyekizibu, wabula ekizibu ddogo, waliwo ababaloga. Gye biggweredde nga essuubi oba akaguwa k'essuubi akabadde kaliwo nako kennyini bannaddiini nga kaweddewo. We tutuukidde olwaleero nga ba professors oba abantu abayivu abaasoma ennyo, balina degree, balina masters, balina PhDs, bagenze otuuka olwaleero nga bangi bawagira gavumenti, nga bawagira ate omuntu agenda maaso okubeera ng'anyigiriza, omuntu asibyewo obwavu naye ng'ate abalaga obukunkumuka bw'abawa nti parish development model, mbawa ssente buli muluka, naye nga konvoyi ye ezze okubalambulako ebalabe biki bye mukola mu parish development model, ssente zeekozesa mu lunaku olumu lwokka kumpi ate zisingira ddala z'abawa mu parish development model. Kwegamba ng'atanyigiriza akomekkereza akaguwa k'essuubi nakaakalinnyeeko n'akomekkereza abamu ng'abaguze transactionally oba transactional politics, ng'abazizza ku sayidi ye, abamu ne bagroomingibwa nga bannansi babataddemu essuubi balowooza bagenda kubeera ng'ababawa essuubi erya waggulu eribatuusa mu nsi ensuubize erigenda okuleetamu enkyukakyuka. Ate gye biggweredde nga mwanattu bo bennyini onaanyigiriza Mwami Museveni ne gavumenti ye be baba groominze ne babateekateeka ne babalaga nti babawa essuubi, false hope oba essuubi eritaliiyo, okukomekkereza mbadde mubawaddemu essuubi, bataddemu essuubi ne babamaliriza ne babayiwa okukomekkereza nga bannansi baweddemu amaanyi. Emu ku mpagi ebadde ekyaliwo gye tuyinza okugamba nti ereeta esaka ebintu okutuuka ewala gye mutalaba ge gabadde amawulire. We tutuukidde mwanattu olwaleero tekyali kya lugambo era gwamala alowooza nti obadde okyalinamu akakunkuna, nkuwa amawulire ag'ennaku okutegeeza ne bannamawulire bangi essaawa eno abali mu buliri bwe bumu ne President Museveni oba ne gavumenti oba n'oyo anyigiriza, olw'ensonga nti bangi nnyo banoonya emirimu olunaku olwaleero nga bagijja mu gavumenti. Bannamawulire bangi nnyo wetwogerera olunaku olwaleero nga the paymaster oba asasula ye gavumenti President Museveni, naye nga adefininga tune kwe balina okutambulira oba omulere, yakuba omulere be balina okuzina. Institution ey'amawulire badde infiltrated oba eyingiddwamu nga buli institution zonna bwe ziri, kuba tulina institutional breakdown mu ggwanga Uganda. Wetwogerera olwaleero omulimu ogw'amawulire gwayingirwa dda. Bakyala kimpadde abalina ebigendererwa ebyoyo abatuma okwongera okubeera nga bakolera ye. Kaakati bannansi akagwa kwe badde basigazzaawo ng'ak'amawulire nako kaawambibwa dda, era
buli gye buva ne gye budda omukulembeze atera n'okukwata ku nsimbi n'aziyiwa mu bitongole eby'amawulire nga alinga abayamba alinga abawa donation naye nga ate in line of our duty engeri gye tulina okubeera nga tuweereza mu professionally buli bw'ofuna ssente zino olumu zikuziba omumwa n'okomekereza nga tasobola kwogera nga tosobola kukola mulimu nga weetengeredde kyetwandise independent journalism okola amawulire ago ng'ogamba nti kino kye kituufu era nkikola mu ngeri yonna kino kye kikyamu era nkikola mu ngeri yonna okukituusa ku bantu. Kakati we tutuukidde olwaleero nga bannamawulire nabo ensimbi embeera gye bakoleramu ensimbi zibeekubya mpi bangi nnyo abatali integral abatalina integrity abatalina mazima nti ne wooba omuntu tomulabye nti asobola onywerera ku kintu ekyo asobola okunywerera ku mazima ago. Bannamawulire batono nnyo be tulina. Bannamawulire abakyalimu ensa batono nnyo. Bannamawulire bangi nnyo be tulaba bali ku ma-TV bali ku radio nga n'ebintu okutulugunya okujjamu bannansi enjala bangi nnyo abakozesa emikutu gyabwe nga bagamba nti bino biri choreographed bino biteeketeeke. Olaba ne bannamawulire abamu abakozesa emikutu gino ng'egya YouTube nga bagamba nti oyo Kyagulanyi attisa abaana b'abandi nti kano Dr. Kizza Besigye aliko mu mizannyo nti oyo ali mu kulimba bali mu kuzannyira ku bantu ku bwongo naye ng'ate kino na kino kugamba basetinga agenda ne bassaawo n'ekintu ekikulaga nti ddala kituufu mu abantu ababagoberera mwe bakyamu n'abo baleetawo essuubi bakyamu nga bakomekeza bakulaga nti oppressor ye mutuufu. Bannamawulire abo mubamanyi era mubategeera bulungi nnyo. So kakati bwe tutuuse olwaleero nga tulina emikutu egy'amawulire egigguddwawo radio stations empapula z'amawulire saako ne TV station nga abakulu baagyo bamanyikiddwa bulungi nnyo nti bawagira President Museveni nga Salt TV Pastor Aloysius Bugingo yakyogera butereevu nnyo abasumba abasinga obungi bawaana gavumenti eno eriko nga na kizibu nnyo okukozesa emikutu gy'amawulire egyo okwoleka ebivve n'ebikyamu ebikolebwa. The media fraternity we yatuuka okubeera nga bakadas abawagira ekibiina. What do you expect? Tuyina emikutu gy'amawulire gy'ababaka ba parliament nga baliko mu lukiko lw'eggwanga olukulu baweerezaako mu bifo bya gavumenti ebitali bimu naye ng'ate mwanattu baali bawagira gavumenti era nga ne kati bawagira gavumenti. Kaakati emikutu gy'amawulire egyo oba togisuubiramu kintu kyanjawulo era ebimu ebisse professionalism ebisse independence y'amawulire byebyo bwe bityo. Ofuna omubaka yali wa NRM najja n'atandikawo business ey'amawulire ate yagiggulawo nakufuna profit nakuyisizaawo deals eza gavumenti. Ojja okwesangira mu institutions wezityo nga munnamawulire avuddeyo ayogedde ku bintu ebinyigiriza abantu n'akomekereza nga agobeddwa. The institutions wezityo. That's what we call infiltration and ganging. We are gagged up nti baatusalako baatuzingako. We are in an abyss. Tuli mu kinnya ekiwanvu tubuzeeko oba tusigaddeko kuyibwako buyibwa ttaka. Tulina emikutu egy'amawulire nga bakaada bamanyikiddwa era agenda gye baseetinga gye bakola ne mu kalulu kano mugenda kubeera nga mugiraba emikutu miyitirivu nnyo abasumba bagenda okwendoosinga the candidacy oba the candidature of Yoweri Kaguta Museveni the oppressor. Ojja kutandika okulaba emikutu gy'amawulire egitakkiriza bannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya okubeera nga bakyaziwa ku mikutu egyo gye bayita egyabwe ate era nga gyabwe. Ojja kwesanga nga waliwo emikutu gy'amawulire egitasasula misolo mu ggwanga Uganda
because they are cadres. Ojja kwesanga emikutu gy'amawulire egitasasula bakozi naye nga bw'ogenda okwekubira enduulu okumekkereza ate gwe bakutte. Kaakati bwe tubeera mu abnormal situation, don't expect normalcy. Don't expect okubeera normal nti gw'ogenda kuweza ng'oli normal. Kakati ebigambo bya Zambaali, Bulasio Mukasa, sisuubira nti musanyufu ku bigenda maaso mu ggwanga. Sisuubira nti ate era ali awo musiimu nnyo n'ebyo ebikolebwa. Abamu no puroguramu zino bwe twazikubirizanga ku mikutu gye twali, zinali ku TV, Delta TV ne Baba TV. Naye ebibeerayo bw'otuuka n'olaba nti okwetengerera olumu kuba kutono, emboozi n'ogikola ne bakusanctioning, emboozi eno wakoze yaaki? Gundi oyo wakyazizza waaki? Waliwo we twatuuka akaseera ng'olina okunnyonnyola lwaki okyaza omuntu. Olina okunnyonnyola, olina n'okuwandiika, waliwo ne we twatuuka nga alina n'okusayininga nga tannagenda ku mpewo nti lwaki ebyo byagenda okwogera bibye. Waliwo ebiragiro ebyajjanga gundi temumukyaza, oyo gundi temumuleeta. Waliwo n'ebiragiro bijja BobiWine, no. BobiWine temumuleeta. Waliwo ne bannabyabufuzi abamu ab'opposition nga ku TV stations oba radio stations awamu nga tebagendayo. Dyeryo yeyo media industry. Tulina bannamawulire bangi nnyo, oba abagamba nti bannamawulire masquerading as journalists. Abali emabega w'emizindalo nga bakutte empapula, bakutte pen naki, naye nga amazima amatuufu agenda gye basetinga byonna bye basaka ebintu in favor of government, nga balinga PR department eyateekebwa mu mawulire nga basobola n'okucreatinga propaganda gw'olina okusoma n'okkiriza n'okukkiriza. Bannamawulire bangi nnyo betumanyi nga they don't touch the core issue. Bo baliwo kubeera nga basetinga trend ya bintu biwugula bantu. Waliwo amawulire ge tumanyi mu ggwanga Uganda nga byo ebintu bye galeeta it's total nonsense n'ebintu ebitakwata ku bantu bannansi aba bulijjo. Kaakati gye buva ne gye budda, nayogerako ne munywanyi wange omu aludde mu mawulire ennyo on an international level, Shaka Sali, munnamawulire yakolerako Voice of America. Yaŋŋamba nti nali mubuuza nga tuwayamu nga mubuuza ki ekikukuumye nga oli waggulu, ekikukuumidde nga oli on top. Nanga nti ndugu Moses, olina okubeera nga buli kaseera osoma embeera y'ebintu, embeera y'obudde olina okubeera nga ogisoma. Naye mu kusoma embeera y'obudde gye buva ne gye budda, olina okubeera ku ludda olw'abanyigirizibwa, oludda lw'abantu. Kizibu nnyo abantu okubeera nga bakuvaamu oba nga bakulekera ng'obadde ku ludda lwabwe. Naye bw'osalawo n'obeera ku ludda olwanyigiriza, entikko eri gy'onoonya okuwangaalirayo kizibu nnyo okubeerayo. Olunaku lwaleero tulina cultural leaders oba abakulembeze ab'ensikirano. Mu Buganda tulina Ssaabasajja Kabaka, tulina Katikkiro wa Buganda, tulina n'abakulembeze abalala, tulina obukama bwa Bunyoro. Yes, tulina Nozabane Katikkiro waabwe mu hierarchy eyo bwekyo, tulina Kyabazinga wa Busoga, era tulina ne Katuukiro owa Busoga. Tulina abakulembeze beno n'ab'enjawulo. Oyinza n'okwebuuza ku bigenda mu maaso, okunyigirizibwa okugenda mu maaso babyogerako ki? Bonna basirise kyekiri Desmond Tutu kye yagamba nti enjovu bw'eteeka ekigere oba bw'erinnya ekigere kyayo ku mukira gw'emmese oba omusonso, emmese eno tejja kusanyuka bw'onaagigamba nti tolina woogwa, olina mpa wengwa. Kaakati tulina cultural leaders abatavaamu wadde ekigambo ng'abaana baabwe bawambibwa, bazzukulu baabwe bawambibwa wano mu ggwanga Buganda oba mu nsi Buganda. Katikkiro tumulaba ng'atuza press conferences,
tumulaba nga bingi byakola kugira na kino naye abantu babawambira ku ttaka lya Buganda asiise kye abantu babawambira wano misana ttuku nakulaga nti it's business as usual n'ateeka quotes ku X handle ye nga byalina okwogerako kujja extract mu bitabo bye kulaga nti ekyo ekiriwo naye ng'ate abantu abawambibwa baana ba Buganda. So akaguwa kali eri bwe kagenze kakeewa abantu banoonya oludda lwonna essuubi obwanga n'amaaso we babuteeka okubeera nga bateekawo essuubi lyabwe n'amatu okuwuliriza. Kakati ebigambo bya Zambaali Bulasio Mukasa bangi n'abamu byabasanyudde nga bagamba kuba alina abantu abamugoberera oba abagoberezi bayitirivu nnyo eddoboozi alirina era lituuka wala ojja kwesanga ebitundu bya Uganda byagendamu amanyikiddwa. So kakati bannamawulire abo ab'ekika bwe kityo batono nnyo betulina oba betusigaza basobola okuvaayo ne bayimirira n'abantu ne bagamba nti wano wetugwa. Kakati eri ate ku mikutu gy'amawulire ekizibu ekyokukolerayo kizibu nnyo okuyimirira n'abantu nga Zambaali bwe yakikoze. Tulina buli kaseera olina kubeera neutral, olina kuripootingako biripootinge, olina kukoma kubyogerako, kukyaza abantu ne babyogerako. Ebyo byonna bikoleddwa, buli omu abikoze. Ate era sifa abasoosa, ate sifa abagenda osemba okukyaza programu ezo bwe zityo. Naye abantu batulabye ne basanyuka, ne tukyaza abantu ne banyumirwa, naye nga ebiseera bingi tetuvuddeyo nga bannamawulire kondeminga ebikolwa bino. Era wanene wenja okuweera muganda wange Zambaali Bulasio Mukasa nti ojjidde mu kaseera akazibu mu byobufuzi bya Uganda ate era ku ludda olw'amawulire oluzibu eddala olw'ensonga nti ojjidde mu kaseera kano okuvaayo ojje we gwanyiza ebyobufuzi oba ebifo bino ebyokulondebwamu elective politics ng'ate abamu ku abo ababaddeyo mu parliament bannansi be babadde bakkiririzaamu ennyo nga ne wetwogerera olwaleero tebakyabalinamu ssuubi babalaba ng'ekyeneena. Kazibwe Bashir Mbaziira yali munnamawulire era yali naye okola naye ku NBS. Yeyatiikirira nnyo olwa puroguramu ez'enjalo ze yali akola ezanyumiranga abantu zaabakwatanga omugamba era ne banyumirwa ne baga nti ddala kituufu ono ye waffe. Wabula ekyenjawulo nti yali afuna akadde ebuziba n'agenda maaso olumu n'abeera a voice to the voiceless, eddoboozi lyabo abatalina ddoboozi, era n'alaga abantu nti afuna obudde n'ayogera ku nsonga ezibaluma. National Unity Platform yagenda maaso n'emwesigisa obuvunaanyizibwa era bw'atyo n'agenda mu kifo ky'obukulembeze. Naye ababaka bonna abazze bafa oyinza okulowooza nti Kazibwe Bashir Mbaziira ye yabasookayo. Ojjidde mu kaseera ng'abantu ekitiibwa kye baali bawa Kazibwe Bashir Mbaziira okumwagala nnyo omukwano ng'ate mu kisanja kimu bwe kiti nga obukyayi bususse ku mukwano gwe baalina gy'ali. W'oyingiridde muganda wange Zambaali Bulasio Mukasa ebyobufuzi n'ebyokulondebwa nga naffe bannamawulire ebifaananyi byaffe, ekitiibwa kyaffe, okwagalwa kwaffe, essuubi lyaffe, saako n'abantu ekitiibwa kye babadde batuwa nga bikeeye. Joyce Baagala wali okola naye ku NBS era yali asunsula mawulire ku NBS. Wetwogerera olwaleero emitima gy'abannamityana abamu gyeyawudde mbaga ebigambo byayogera ennaku zino ku
kibiina ky'NUP n'engeri gye yakwatamu ensonga mu wakati wa Mathias Mpuuga ensonga y'ebitaano bangi nnyo abakkiriza nti amazima teyabakiikirira bulungi ku nsonga eyo era n'alaga oludda ng'ali ate ku ludda lw'abo abanyigiriza. Kaakati mu kisanja kino we twogerera olwaleero nga ekifaananyi ky'abannamawulire n'essuubi bannansi lye babadde batulinamu okukola ebyannaggwano okukola ebyenjawulo mu bifo ebyobufuzi ligenda likeewa ligenda liggwawo. Abasajja nga omukulu Wafula Ogutu abono oyo ne yali munnamawulire, Betty Namboze bakireke, tugende ku Ssemuju Ibrahim Nganda, kaakati tulina omulala Joel Ssennyonyi, omulala aliyo ye Dan Kimosho naye ali ku ludda olwa National Resistance Movement. However, ekyo kyo nkyogera nga munnamawulire abantu baabwe abakiikiridde gy'ava cause his voice is heard on the floor of parliament. Kakati bwe mba nsaze okwogerera bannamawulire abali mu parliament, have they represented the voices of the common man? My answer is as silent as yours. Okwanukula kwange oba ekyokuddamu kyange butereevu kikwataganira ddala n'okusirika kwo nti bw'oba tolina kyakwanukula ng'osirisewo busirisi kwe kwanukula kwange nange. My response oba my answer to that is as loud as your silence. Bombuuza naate bwe ntanulako ku lubulu ebigere okubeera nga ngezaako okukyanganga the voice of reason oba voices of reason eri ku ludda olw'abantu okukiikira endowooza z'abantu. Joyce Baagala, Kaziwe Bashir Mbaziira bayiye nnyo bannayuganda, bayiye nnyo bannansi n'ebitundu bye bakiikirira olunaku olwaleero. Okwawukanako ku Ibrahim Ssemuju Nganda ateekawo enkiikirira legislation oba embaga y'amateeka, representation, oversight n'ebintu ebirala. Okwawukana ku bannamawulire abalala ndoza I think they have stood out ye ne Joel Ssennyonyi ojja kugamba nti ddala kituufu balina kye bagezezzaako. Naye ku bannamawulire abali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ojja kulabira ddala nga we've not yet done enough ku ekyo bannayuganda kye batusuubira mu kuba amaloboozi gaffe galina kubeera waggulu nnyo okwawukana kwabo abatali mu profession eno, kuba ate ffe bannamawulire tukozesa omumwa, empandiso oba pen n'ebintu ebirala. Naye I think Joel Ssennyonyi, Honorable Joel Ssennyonyi, Right Honorable Joel Ssennyonyi, he has done at least his part. Honorable Ibrahim Ssemuju Nganda kati njogera ku bannamawulire bakoze ogwabwe. Era Zambaali kaakati olina obuvunaanyizibwa singa obeera bannansi eyo gy'ogenda okwesimba bakwesigisizza obuyinza n'obuvunaanyizibwa okugenda mu parliament nti olina okubeera omu ku abo bagenda okukyusa ekifaananyi eky'abannamawulire nti tetugenda kubeera bubeezi ate bakyesirikidde kutuukayo kusirika kubeera mu buliri n'oyo anyigiriza. Kansubire mukulu wange Zambaali, tozze kunoonya nsimbi, tozze kunoonya mulimu, etozze kubeera nga obeera n'abo abali transactional oba abakwata ebikapu by'essente nga ogenda mu maaso okubeera nga onoonya bya bugagga byo. Bw'obeera nga mwana tuwoze kampite mu puroguramu eno okusuubiza nti nga bwe twavaayo okubeera nga twogera saako n'okwe-exposinga Honorable Bashir Mbaziira kyekimu naawe kyenja okukola. Buli bwe tutaawulira eddoboozi lyo singa bannansi bakwesigisa oba gy'ogenda okwesimba bakwesiga n'obuyinza obwo n'otakola kye bakusuubiramu, nze kennyini munnamawulire munno nja kukola ekituufu eky'okukuceekinga olw'ensonga nti bannansi babadde batulinamu essuubi. Kandibanga akaguwa kakyaliwo
era bangi nnyo abadde bakulaba ku barometer extra rather barometer akaasa mmeeme ne basanyuka ne bagamba nti oli waabwe naye n'ekirala ky'olina okumanya era nammwe ababadde ku ground abagoberedde ne ku social media the reception you got my brother yandibanga si nnungi bandibanga abantu tebakwaniriza bulungi nnyo olw'ensonga nti n'ebbanga ne platform n'emikutu gyo gy'olina oyinza okubeera nga emabega yonna togikozesezza bulungi kulwanirira abo abanyigirizibwa. Oyinza okubeera nga bannansi wajjidde mu kaseera kano bakulaba nga Kazibwe Bashir Mbaziira. Zambaali Bulasio Mukasa wajjidde nga bantu balaba ba Joyce baagala be baali beesiga be baali bamanyi nti bagenda kussaawo representation y'omuzinzi legislation y'omuzinzi bagenda kussaayo ebirowoozo eby'amaanyi bagenza okukomekkereza ate nga babaye buyi. Ate to make matters worse nga ababiri abo wali okola nabo kakati balabira ddala nga mwana tuwandibanga oli ddiba oli musegegwe nnyini ogwekwese mu ddiba ly'endiga. Ojjidde mu kaseera ng'ebyobufuzi byongedde okukyuka, bannansi bagoberera, bannansi babanja nnyo ate era bategeera nnyo ebintu kaakati nti pressure gyozze akaseera kojjiddemu pressure y'amaanyi nga bannansi bo bennyini batuuse okwegobera ababaka, batuuse okusikangana ebitogi n'ababaka bye baaweereza mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Abamu batandise obbagoba ku mikolo, abamu batandise n'obbagoba ku nnyimbe. Ekyo nno ekifaananyi kiba kibi kuba suubira nti Kazibwe Bashir Mbaziira akyasobola okuyimirira mu lukuŋŋaana lw'abantu e Kawempe South. Nina awamu wensuubira Joyce baagala abantu batasobola kuyinnyamu. Ojja n'okwesanga essaawa eno olwaleero nga Kazibwe Bashir Mbaziira ne Joyce baagala kizibu nnyo okugenda e Makerere Kavule batuulewo babukale era banyumirwa embeera atmosphere olw'ebikolwa byabwe. Kaakati reception ye abantu gye baakukubyemu ebituli olina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi okugyovataaninga okubakakasa ente ddala kituufu oli omu ku bo oli nabo. Wabula bannamawulire abamu ku abo abazze balemerwa oba balemererwa ebyobufuzi bakomekkereza nga bagenze emitala w'amayanja, abamu nga batya kuswala, abamu nga baagala okugenda okunoonyeza ekiguli amagala eddiba anti wano nga bigaanye. Abamu ku abo benzize njogera nabo ogutali musango kuba ssente oba okubeera obulungi ffenna bye tukolerera, naye ate abamu alternatively bazze nga bategedde mu newsrooms mu esseno gye tuterwa oba gye tutuula ssente bwe zibuze ate ne beegatta ku lwokaano lwabo ababuzaabuza bannansi, abasirwaza bannansi ng'ekigendererwa bo kwekkusa na kweyagaliza na kulya musimbi. Zambaali Bulasio Mukasa kansuubire abantu babeera bakwesize n'obukulembeze n'obuyinza okubakiikirira. Kitogenda kubeera transaction okubeera muntu wa deals kufunamu. Era bannansi beebuuza ebbanga lyonna obaddewa okukozesa ku mikutu gyo okulwanirira n'okwogera n'okuwanika eddoboozi ng'abantu batulugunyizibwa, bantu bawambibwa, abantu babuzibwawo, okuvaayo okwesa TikTok yo mu kifo ky'okuzina obuzinyi, mu kifo ky'okudda mu mazina n'okwetitiggula ng'abantu babawamba, oli mu kukola challenges ezisanyusa abantu ogutali musango. However, essaawa eno bakulabanga opportunist, bakulanga omuntu ayagala okubayitirako okukola okubeera eddaala gye bali. Tubadde n'emikutu, ffenna tulina emikutu era tulina n'abagoberezi abatugoberera abayitirivu, naye ate abagoberezi mu bo bennyini ne bawambira baganda baabwe gwe n'ossaayo mazina n'ogenda maaso nga oli mu kukola challenge ya kinnawolovu, oli mu kubeera nga ozina okola bitya ebintu
ebigenze maaso ng'ate wano biyinza okuhontinga ng'abantu bakulabanga Kazibe Bashiri owookubiri Joyce Baagala owookubiri nga toyina njawulo nabo. So olumu ebintu bye tukola emabega biyinza otuhontinga. Kaakati abantu ne beebuuza nti emabega mwaka 2020, 21, 22, 23 biki byozzenga okiikirira, ndowooza kizozzenga okiikirira ideas ezigenda okutereeza eggwanga. Va ku bino ebyokukubiriza obukubiriza program buli omu kyasobola n'omwana avudde mu journalism school asobola okubeera nga atendekeddwa n'atandika okukubiriza program kuba tewali science w'amaanyi. Kuwabudde nti ono eno driving a debate givuge bwoti edde eno ono agize nnyo mu okudirectinga to moderate. Naye wetutuukidde olwaliro nga bannamawulire ekyo kirina okusukkawo. Tulina okuva mu SC, tulina okuva eri nti tusakako bisake, twogerako byogere, ne tubiweereza, ne tudda ewaffe ne tunywa bucaayi ne bakyala baffe, ne twebaka n'abaana baffe ne tusanyuka, abamu ne tubatwala abaana ku swimming naki. Naye embeera enyigiriza naffe tunyigiriza kubanga enguudo ze tuyitako sisuubira nti eriyo omuntu ali obulungi akozesa oluguudo olwawukana ku lw'omulala. Ne President Museveni waliwo wayita ku nguudo ez'ettaka. Bw'aba agenda kuyita ku ttaka waliwo era lwayitawo nga nfuufu. Bw'ebeera nga bisooto era waliwo ajja okuyita nga bisooto bakonvoyi ye. Ne bw'anaayita mu bbanga era ajja kubaako omulundi oba olunaku lwagenda okubeera nga alinnya ku ttaka oba mu bisooto, nga ekyo kijja olw'obugayaavu bwe, olw'obutayagala, saako n'olw'obubbi obukumpanya lw'ebintu ebyo eby'abakozi be oba abaweereza be abaweereza abantu, n'akomekereza ate nga balinyisizza madaala ng'abantu tebafunye services. Kaakati naffe bannamawulire tetulina kwefuula ba kitalo nnyo na kwawukana ku bantu bano. Ffe be bamu. Sukaali bw'alinnya nawe munnamawulire owuwa alina okulinnya, talina gy'ogenda kumujja. Ekiyinza okwawukana oyinza okubeera ng'osobola okumugula, naye era bw'aba alinnye ebbeeyi gy'omugulako n'abalala era gye bamugulako. Bw'ogenda mu malwaliro nga ebintu bino osirise osaka bisake n'okomaawo, nota amplifying the voice, okugamba nti bannange eddagala malwaliro libeereyo, ebikozesebwa malwaliro bibeereyo, abasawo oba abajjanjabi bagende maaso basasule bulungi, n'obalaba nga beekalakaasa oli n'agenda ku mukutu gwo gwa X nga munnamawulire n'agamba these are opportunists, bano bali mu kwesebwa bannabyabufuzi. Waliwo bannamawulire bwe batyo nti ebintu bino bigenda tuhontinga nti silence oba ebbanga Zambaali Bulasio Mukasa lyobadde ng'okoleramu obudde obw'okuzina n'okubeera nga weetitiggula n'okukola kutya ku mikutu gyo, lyandibanga essaawa eno otuuse mu kaseera akagenda okubeera nga abantu bakubuuza oba bakwolekeza ebibuuzo nti struggle we tubeereddewo nga twogera ku bintu bino, bbanga ki oba mirundi emeka w'ogenze maaso consistently nga oyimirira ku magulu g'abiri n'ogamba no, enough is enough, police brutality oba the security's brutality is not worth it. Si kituufu. Ovuddeyo mirundi emeka ogamba nti kino kikyamu, oba obadde nga bubeeze eri kaakati olinde akaseera olw'okuba ofunye following, abantu bakwagadde, olwojje obasaba akalulu. Tulekerawo ovuma abantu amagufa bannange. Kyova olaba ffe abamu emikutu twagireka dda nga tulaba kuba bannamawulire ojja kwesanga batono nnyo nabo abasobola okuweerera abaana mu masomero ag'obukadde obubiri, omuwendo mutono, ekiraga nti ebinyigiriza bannansi bano abatena ddoboozi bye bimu ebitunyigiriza naffe. Naye bangi bwe basazeewo okubeera nga bakwata obusente obumpwankimpwanki, bakyuse the rhetoric, bakyuse ebintu nga bwe birina okuba, nti ekitiiyo
batuko kukikyusa kibeere ejjiiko batuko kikyusa bakibeere ekitiiyo kwegamba bagenda okukomekereza nabo ng'embeera ebakutte bannamawulire batono nnyo abasobola okwafoodinga abaana baabwe okubasomeseza mu curriculum oba ensomesa ya Cambridge oba ensomesa ya international. Bannamawulire bameka abasobola okutwala bannamawulire mu international schools? Bannamawulire bameka abasobola okubeera nga bafoodinga quality health care oba health services ebyobulamu ebiri ku mutindo ogwa waggulu? Bannamawulire bameka abasobola sustaininga abaana baabwe ba family yaabwe oba their closest family oba nabo bennyini okubeera nga bagenda mu malwaliro ag'omutindo ogwa waggulu? How many journalists? Sigambye nti tebaaliyo, gye bali, naye ku percentage ki? Bw'ebeera nga teweerera ddala ekitegeeza tetulina kye twawukanya n'abantu bano be tuweereza. So bwe babeera nga bavuddeyo balwanyisa enfuga embi, bad governance, tulina okuyimirira nabo because betuweereza. We are their servants. Tuli baweereza baabwe. Era emirundi egisinga amaloboozi ebirowoozo n'ebitagenze bulungi etubisaka mu bbo. We can't get news without them and we can't present news to dogs. Oba ntegeerekese abantu betuweererezaamu be bano bennyini abantu aba bulijjo n'amawulire endowooza okubaganya ebirowoozo ebisinga tubijja mu bbo abantu aba bulijjo. Naye bwe tutuuka olwaleero ng'abantu banoonya obuvidiyo obuwera 10-20-35 nga Zambaali Bulasio Mukasa ayiriddewo bannansi omubiri nti bannange enough is enough. Emisolo egibadde waggulu ovuddeyo di Zambaali Bulasio Mukasa okukozesa ku audience yo, okukozesa ku following yo, okwadvocatinga for fair taxes. Ovuddeyo di okwadvocatinga for the promotion of human rights. Tuleke kulindanga bulinzi kaseera ka kalulu olwo tujje tuvume abantu amagufa okubalaga nti kye tubeetaagamu kiri kimu kyokka kalulu, tugende tukole sente zaffe. Zambaali Bulasio Mukasa kansubire togenda kubeera nga bannabyabufuzi abaleeteddwa NRM naye nga bambadde kala kungulu ndala naye nga munda kala ate entuufu ya kyenvu. Ogenda okukomekereza ng'ate abantu essuubi lye babadde bakulinamu oba lye babadde balina lyonna lifudde ettogge. Tulekeraawo okumalamu bannayuganda essuubi kuba bangi nnyo akamwenyumwenyu bakafuna ku ffe, essuubi balifuna ku ffe. Naye ate oluvannyuma abamu bangi betuzze tulaba, betuzze tuwulira nga kampeyini zaabwe, nga posita zaabwe abazikubisa, abaziteekamu ensimbi, their candidature okujja kwabwe mu byobufuzi ng'ate era kwateekebwa mu ensimbi abali mu gavumenti. Ebyo byandikomye. It's time byandikomye. Era Zambaali bw'obeera ng'ozze ng'ogenda kulowooza nti ebyo ogenda okukola okyamuukiriza abantu okomekereza oyingidde paalamenti osirike bwecce, nze kennyini nkyogera wano ku muzindaalo buli lunaku nja kukolera puroguramu eyiyo. Enough is enough. We need to be behind the oppressed. Tuyina okubeera emabega waabo abanyigirizibwa. Zambaali sisuubira nti uniti gy'amasannyalaze eyiyo ogigula 5 oba 10. Diri wali ovuddeyo oko n'okondemminga the unjust electricity bills oba tariffs. Abantu essaawa eno bakubuuza ebibuuzo ebyo kyova olaba bangi nnyo be nnalabye ku mikutu emigatta bantu. Oli ayinza n'okugamba abo si balonzi. However, nabo bennyini it's an indicator mu abo bennyini sisuubira nti mu bonna temuli agenda kuva mu constituency gy'oyagala oba municipality era mubaamu. Naye you were not welcomed, meaning olina omulimu ogw'amaanyi okukola. Era naye ebeera indicator eri bannamawulire
nga nange sejjeemu nti ddi lwe tulina okukola ebintu tutya era mu budde ki era wa. Ebyokubeera obubeezi eno mu SCs olw'okuba ofunye akasaala kakakadde oba $5,000 olw'okuba osobodde okutwalako omwana mu ssomero ya $3, 4, 5, 6, 7 kale n'akakadde n'olowooza nti abantu abalala tebaagala kukola tebali bulungi. Ekintu ekyo kigenda it will haunt you one day. So it is my wake up call to every journalist, every scribe out there, nti bw'obeera ng'obadde osirise ebbanga lyonna yessaawa okwekuba mu kifuba okulowooza. Okunyigiriza kw'abantu okuliwo naffe kulina otunyigiriza oba directly oba indirectly. Ojja kwesanga okusirikaakwo nga w'onaayagalira abantu nga bakubuuza ebibuuzo bwe tubadde tunyigirizibwa obaddewa. Tulekeraawo this tendency ey'okujja nze mbadde gundi mbadde mpeereza ku gundi bannange na biki kaakati twandibadde CV oyimiridde ddi n'abantu obabeereddewo ddi ki ky'okoze okubeera ng'obeera eddoboozi eri abantu abanyigirizibwa. Kuba emirundi mingi nnyo tulabye abalina obukugu mu by'obufuzi nga bakomekerezeddwa oba nga bakomekereza nga obukugu bwabwe babukozesezza kwekulaakulanya na kwegaggawaza. Bannabyabufuzi bangi abantu bangi nga obukugu bwabwe ate tebugasizza bannansi. Bannabyabufuzi bangi bannansi bangi ng'okusoma kwabwe okubangulwa kwabwe nga kugasizza bo okusinga bannansi. Kakati professional courses ng'amawulire amazima ga Katonda mu ggulu tulina okuganyula bannansi okusinga nga ffe ate bwe tulina okuganyulwamu. Nti the masses balina okukungula ebibala ebingi okusinga mu ffe. Olwaleero Kazibe Bashir Mbaziira abantu b'e Kawempe South, that's a big constituency. Abantu bayitirivu nnyo abaamulinamu essuubi, bantu bayitirivu nnyo abaali bamukkiririzaamu, abantu bayitirivu nnyo abaasanyuka nga bamanyi bafunye eddoboozi eribadde ku radio eryogera abakulembeze ne bawulira, buli kasonda kansi ne kawulira, egenza okukomekereza nga radio amanda bagagjeemu, switch bagiggyeeko, radio bagikasuse mu nnyanja, sinakindi n'ebisumuluzo ebyali bitereka amanda ga radio ago babikasuse mu nnyanja oba radio ne bagiziika mu ttaka. Ye Kazibe Bashir olwaleero nti bannansi bamukkiririzaamu ne bamuwagala nnyo, bwe batyo Kawempe South ne bamuwa obululu overwhelmingly kuba teyeeronda kugamba nti ye yeetwalayo, bantu be baamutwalayo. So waliwo n'abamu abadde boogera ku kya principal oba BobiWine yabadde reaction ye abamu babijweteka bagamba nti omukulu yandibanga Zambaali yafunye bad reception. Abaana ne bazoominga bu video nga baga principal nga mukulu yamuwadde sigine tali nnungi. So ebyo bigende eri naffe bannamawulire abeegwanyiza elective politics. Bw'obeera wakwegwanyiza, don't just wait for the time nti kakati olwotandika byogerako. Speak there and then. Beera n'abantu, beera ku ludda olw'abantu. Nammwe bannamawulire abasasulwa okukyusa the rhetoric, okukyusa the narrative, okunnyonnyola ebintu ng'oli ku side ya public relations, kusiiga kazigo. Bwe tutasasulira bintu bino, bazzukulu baffe batabani baffe bajja kubisasulira. Era neutrality eri gye twogerako, we have to be neutral in reporting stories. We have to be neutral, we have to be balanced, we have to be bold, we have to be accurate in line of duty, we have to be professional in line of duty.
sigambye nti tetwetaaga better professional. However, I'll be very clear. Obutankwata bubi in terms oba mu kaseera k'okunyigiriza okw'abantu tetusobola kubeera neutral. Mu kaseera ka enfuga embi enyigiriza abantu tetusobola kubeera neutral. Mu kaseera nga amasomero ebikozesebwa mu malwaliro nga tebiriiyo, you can't be neutral. Olw'okuba gwe eriyo gw'ojja panado, olw'okuba gwe basobola okubbirayo ko ne bakuwa, naye tekitegeeza nti abaana bo ne bazzukulu bagenda kubeera basanyufu enkeera nga toliiwo. So our neutrality does not depend on our survival. Nti okubeera obwanampawengwa bwaffe tebugenda kudipendinga budipendinzi ku ssanyu lyaffe. Nti owaaye kaakati leero ndi neutral kasita nninamu akakadde jeno yampaddeyo akakadde banne CDF yankubidde kasimu eddamuli banne yampaddeyo abiri. Bannamawulire bangi bemmanyi aba living on the survival on the mercy of those people. Nti eno gundi mukwano gwange kaakati awo n'atandika okulaba n'abanyigirizibwa bagamba abo basiru nabo bagoberera ebyobufuzi baki bagoberera gundi olw'okuba gw'ofunayoko akabogo. It is a wake-up call to all journalists in the country. We need to stand firm. We raise our voices. We amplify our voices. Abakikola mwebale. Kino tukikola okubeera we should stand firm and be counted. Nti ffe akawuza akasigaddewo akalina okubeera nga bannansi tuyimirira nabo. Naye akawuza ako ffe kennyini tukutte ejjirita oba tukutte makansi oba tukutte ekitala ekyogi ffe abagenda bakasala. Kaakati essaawa eno ffe abalina okukwata era akawuzi ke kamu okukagatta kaddewo kabeere nga kasobola okuwanirira emitima gy'abannansi. Awatali ekyo tugenda kubeera nga twesimidde ebinnya ffeffe nnyini eby'abaana ffe, abaana baffe n'abazzukulu. Kitoyina ngeri gy'olaba jat ng'ekuba amagye nga gakuba abantu, gatulugunya abantu, batwalibwa mu safe houses, batwalibwa embuya ne batulugunyizibwa n'osirika. Ate olinde obasabe busabi kalulu. Etogenda kulaba abasomesa nga beekalakaasa, abasawo beekalakaasa, abantu beekalakaasa olw'enguudo embi, abantu beekalakaasa olw'ebbula ly'emirimu. Gwe olw'okuba osobola okufuna omugaati olwaleero, olw'okuba osobola ovuga kamotoka mulimu amafuta sinakindi minisita yakuteddemu emitwalo 10 oba 2 n'olaba ng'oli okay. No, ebyo biri just situational bya leero. Ne naffe bannamawulire tuyina okuteekateeka eggwanga. We should be part and parcel in nation building. Ate tetugenda kukikola nga tuli mu SC. No. Ebintu bino tulina okubikola nga tuli in line ate era tuli mabega w'abantu. Kuba ebibanyigiriza bye bitunyigiriza. Okuteekateeka eggwanga lye twetaaga nabo lye beetaaga tulina diteekateeka nabo. Biri ebyokugamba nti tulina beera neutral wadde abantu babakubi tusirike. No. Olwaleero bajja kuba wa mulala. Enkya omwana we agenda kwegwanyiza ebyobufuzi ajje nga awagira ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi bamukube. Naye olw'okuba wasirika at the end of the day kama is gonna haunt you. Kigenda kugoberera. So tulowooze bannamawulire mwenna abegwanyiza ebifo by'okulondebwamu mwebuuze banga ki oba mirundi emeka gye mubeereddewo bannansi oba mwagala kujja kubakozesa bukozesa kubeera kyewunyisa olwaliro nti Kazibe Bashir Maziira aweebwako ekyokulabirwako ekibi. Joyce Baagala aweebwako ekyokulabirwako ekibi. Bwe banoonya ekizampo ez'abantu abali b'enkwe, ez'abantu abaava mu bantu, ez'abantu abawuddisa abantu,
kyabulabe nnyo nti Kazibe Bashir Mbaziira erinnya lye lijja ku mwanjo nnyo kya nnaku. Maliriza ngamba nti buli kyokola mu nsi stand to be counted, beera ku ludda olutuufu mu budde obutuufu mu kaseera akatuufu mu kifo ekituufu. Atakuumira mpeera abakuumi nze Moses Wamala.